Oh yes, musajja mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert aka the bad Bobby Wine alabudde ba MP ba Nopu mwegendereze Museveni temukkiriza polisi za Museveni kubanga ziba divertinga kubajja ku mulamwa kubanga kyemanya agenda kukwata sente trillions and trillions of money asooka abeeyo kuba alidda abatonotono basooke bave ku mulamwa basobole okuba nti obaoliawo bakkiriza byalina okuba nti agamba n'okuba nti akola ate nga tulina okuba nti obaoliawo naffe tuba tudda ku ludda lw'abantu okusigezako okuba nti tutuuse eddoboozi okukyusa Uganda n'okuggyako dictator afuuse ekizimu mu ggwanga lyattu Uganda so n'olwekyo okuba nti tukola ekintu kino yadde nga tukola alternative policy oba policy alternative tulina okuba nti tuba begenderevu okubeera okubutabeera excited ku bintu Museveni byagenda okuba nti obaoliawo agenda okuba nti atukolera ekinsonga eriemu kukomyawo kitiibwa na ddembe mu ggwanga lyattu Uganda ne Munnayuganda so n'olwekyo sijja kukkiriza nakusuubira nti ba MP ba Nuupu bagenda maaso n'okuba nti beekyusa mu kitinga mbazzi ku ludda lw'abantu nga tebibassamu obwesige. Bobi Wine ali aggressive nnyo n'okwagala okugyako President Museveni era nga buli lukya agamba we are removing a dictator. Wetwogerera Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti ayisa obubaka bwe ku mikutu gya internet okuba nti abooliawo abantu bagentinga in touch with biki byayogera since media platforms zagana okuba nti zimuwa obaoliawo amatu n'okuba nti obaoliawo zimuwa attention nga bakirina okuba nti kibeera okuggyako ffe wano ffe abasobola okuba nti tukavaringa ebibye asobola okuba nti obaoliawo atuusa ku bantu obubaka ffe twabagamba tetuleeta palapase tujja genda mu maaso n'okuba nti obaoliawo tugenda mu maaso n'okuba nti yes tubikutuusaako mpolampola ne mu malala galeera gakulembedde musajja mukulu MP w'e Kampala amanyikiddwa nga Kampala Central amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko nabwe kityo yasazeewo n'agenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyala era ng'omukyala yamwanjudde mu maka g'abazadde be e Rutembe Ntebe yes gye bakyaddeko mpolampola yabadde scientific introduction era nga abantu ab'enjawulo basobodde okuba nti batendinga omukolo guno yes Muhammad Nsereko y'omu ku babaka obaoliawo abajjira mu kibiina kya NRM nga bagenda maaso n'okuba nti bakyusakyusa ebintu n'afuuka opposition era nga yagenda maaso n'okuba nti afuuka ow'ettabbu ennyo olunaku olwabadde lwajjo yasobodde okuba nti ayanjulwa yes mukyala we oba abadde mukyala girlfriend we amanyikiddwa nga Fati Amanda yes yasobodde okuba nti obaoliawo amwanjula era nga buli kimu kyagenze taratibu nga bwekirina okuba nti kibeera mpolampola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namba luni kibwe Maxud Junior bwe kwanti otambula naffe ogwebale kwanti otwagala ogwebale kwanti otwesiga okuba nti obaoliawo tukutuusaako bitulina okuba nti tutuusaako osobola okuba nti obifuna yes ngenda kusaba muganda wange ogenda maaso n'okuba nti osubscribinga n'okuwa opinion yo mu comment section tusobole okuba nti tutambula ffenna era nga ngenda kusaba okubeera nti ogumiikiriza tusobole okuba nti tutambula ffenna okumala ebbanga lyonna subscribe tugenda maaso n'okuba nti family geja mpolampola obaoliawo naffe tutuukeeko gye tulaga mpolampola nga tuli ffenna nze nawe tusobola okuba nti obaoliawo tusitula eggwanga lyattu Uganda okusobola okuba nti ligenda mu maaso n'okuba nti lyetaaya n'okuba nti obaoliawo livimbavimbamu lisobola okuba nti obaoliawo lisituka mu nkola ya media yes nzikiriza nkutuuseeko amazima meerere olunaku lwaleero mazima meerere nga sikuttemu yadde gwe twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Muhammad Nsereko yasobodde okuba nti obaoliawo agakulembedde Bobi Wine yasobodde okuba nti obaoliawo abriefinga b'MP yaziweze nga bagenda okuggyako dictator naye ng'ate katusooke tukutuuseeko Muhammad Nsereko chairman MP Central yes yasobodde okuba nti obaoliawo atuuka ku lunaku lwe olwa omuwendo ddala yes ebbanga libadde ddene nga Muhammad Nsereko obaoliawo agenda maaso n'okuba nti akola ebintu ebyenjawulo era nga Muhammad Nsereko yagenda maaso n'okuba nti obaoliawo naye y'omu ku bantu abagenda maaso n'okuinspiring abavubuka mu leadership yavaayo okulangirira nga batagenda kukoma ku MP Central kubanga abaddeko kati ebisanja bisatu oba bibiri ebyamudiringanwa nga agamba nti buli kyenje okutuukawo omuntu alina okuba nti yeekwata n'ateekawo embeera musajja ono yageze maaso n'okuba nti obaoliawo atuuka ku makulu oluvannyuma n'okuba nti yasobodde okuba nti ayanjula mukyala we amanyikiddwa nga oba ayanjula mukyala we amanyikiddwa nga Fati Amanda wali mu kibuga ky'Entebbe Musereko ne Amanda basobodde okuba nti beeyagala okumala emyaka 4 mirambirira era nga emyaka 4 gye basobodde okuba nti beeyagala bano nno basobodde okuba nti bakoleramu ebintu ebyenjawulo okuba nti bakyetuusaako obaoliawo n'obwana okuba nti babufuna jjukira Nsereko musajja musiraamu ekitegeeza nti obaoliawo haki simanyi oba eno yesooka oba yakubiri oba yakusatu oba yakuna kubanga omusajja ono yes ebintu ebyo abyagala nnyo ate era nnyo okulabirikawo mu club Siriki
Music nga club governor nga agenda maaso n'okuba nti yeeyagalamu mpolampola ne bubbi obwenjawulo so nga ate yes bye byasobodde okuba nti obaoliawo atuuka ku lunaku olw'omutindo olw'omuwendo mukyala we yasobodde okuba nti amuprezinga okubeera omusajja omukkakkamu omusajja omugumiikiriza omusajja ategeera era nga Fati Amanda bazadde be basanyuse oluvannyuma okuba nti Muhammad Nsereko yasobodde okuba nti agenda official okuba nti akyala mu maka gaabwe era bamwaniriza nga mwana n'obufumbo bwabwe ne babutukuza era nga niko bagenda kuba nti bagikola anytime from now. Nsereko yasobodde okuba nti ava mu byekiyaye n'afunira ddala omukyala w'amakulu addala. Jjukira nti mu byobufuzi bw'otabeera na mukyala ali serious tosobola kumalako kubanga ebintu bingi ebigenda maaso n'okuba nti bikutabukako era nga bagenda maaso n'okuba nti bakubamuko ebituli ne basobola okuba nti bakikugjamu naye ng'ate ne mulala Bobi Wine yes nzikiriza nkutwaleko ne wa Bobi Wine ng'alonkinga parliament alternative policy ku parliament yavuddeyo n'ategeeza ababaka ba NUP n'abawoninga eri Museveni ng'agamba nti obaoliawo abantu b'e Uganda bagenda maaso n'okuba nti babasaamu obwesige kati kyekiseera okuba nti obaoliawo bakolera abantu n'okuba nti obaoliawo badda mu ludda lw'abantu nga bavuddeyo okuba nti bakyamukkiriza abantu basobole okuba nti obaoliawo batuuka ku kigendererwa. Bobi Wine agamba nti ensi eno yavunda dda era yeetaaga okuba nti eterezebwa abantu obaoliawo balida ab'enjawulo especially aba opposition abasobola okuba nti obaoliawo bakyalenyenga gavumenti ya President Museveni nga babujjwa with facts ate n'okuba nti obaoliawo bagenda mu maaso n'okuba nti bakolera ebintu. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti ba MP ne balidde ba NUP abasizaamu obwesige era nga akkiriza nti obaoliawo bingi ebisobola okuba nti bigenda mu maaso n'okuba nti bitambula. Abajjukiza ekintu kimu nti bannayuganda balize change era nga change eyo bagiriridde ddala okumala emyaka 3 mu pulasi nsonga olwekyo bwe munadda mu muzannyo okusobola okuba nti obaoliawo muzanyazanya bannayuganda bajja kunyiiga obaoliawo basobole n'okuba nti babajjamu obwesige mu bisanja ebijjako. Avudde n'agamba nti aim ya NUP kwe kuba nti bajjako dictator Museveni Yoweri Kaguta Museveni ye gwayita dictator president wa ggwanga lyattu Uganda ng'agamba nti omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti akozesa ssente z'omwoyo omusobola okuba nti agula abakulembeze ab'enjawulo olwo nno basobole okuba nti obaoliawo basirikira ebyama n'okugezako okubuudiisa bannayuganda okubajja ku mulamwa ng'obaoliawo bazinyira ku ntoli za Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine avudde n'agamba nti no matter what na buli kimu ekigenda okuba nti kigenda mu maaso n'okuba nti kituukawo. Bobi Wine agambye tagenda kussa mukono. Bobi Wine agambye nti tagenda kuba nti akkiriza Uganda kuba nti eribwamu lukwe. Bobi Wine agamba nti no matter what balina okuggyako President Museveni. Eggwanga bwe twogerera nga liri mu bintu ebyenjawulo liri mu bunkenke ebijambiya byafuuka ebijambiya abaana b'e Masaka bagenda maaso n'okuba nti baluuzinga obulamu abatemo oba abayikira bagenda maaso n'okuba nti batema nju ku nju era nga bantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti baluuzinga obulamu bwabwe mu kibuga Masaka nga gavumenti eryawo egamba nti obaoliawo embumbizi zezigenda zitta abantu. Wanono Bobi Wine avudde n'agamba n'asaba ba MP nti insecurity eri mu ggwanga lyattu Uganda kye tulina okuba nti tunywererako ng'ekikulu kubanga abantu baffe bafa, abantu bali mu makomera basibibwa, abantu tebalina kakulya, abantu bali mu lockdown bafuuka nga basibe. So n'olwekyo buli MP amusuubira okuba nti abaako n'ekyakola okusobola okuba nti yes okusobola okuba nti akyusako obulamu bw'abantu. Avudde n'agamba nti oba kitwala bbanga ki tayagala kulaba ku Museveni ku ntebe eyo era nga kigendererwa kye kyakuba nti amujja ku ntebe n'okusobola okuba nti obaoliawo bakyusa obukulembeze mpola mpola. Wetwogerera NUP yezimu ku kibiina obaoliawo ekikyasinze amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda apparently naye nga kirina challenges ez'enjawulo ng'abantu obaoliawo batandika okuba nti bakijjamu obwesige nga bagamba nti bano batandika okuba nti balyalya dda. Bobi Wine ekintu kyatakkiriziganya nako era nga avudde n'agamba nti bakyanywerera ku nsonga ey'okuggyako President Museveni. Bobi Wine y'omu ku bavubuka abato abasobola okuba nti benyigira mu byobufuzi nga va mu kisawe ky'okuyimba era nga yateekawo embeera mu kalulu akaweddewo ng'era bannayuganda basuubira nti obaoliawo ajja kuwangula kuba president engeri since population ya Uganda bwe yagenda mu maaso n'okuba nti ewambibwa abavubuka newankubadde kyalibwe kityo. Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti aluuzinga akalulu wa President Museveni era nga President Museveni yasobola okuba nti addako ku buyinza ng'omukulembeze w'eggwanga n'alayirizibwa ennaku z'omwezi n'alayirizibwa era nga yagenda mu maaso n'okuba nti atuula ku ntebe ku kisanga kye ekyokutaano. Bino nno bijja mpola mpola yes bisanja bina I think bino nno bijja mpola mpola nga togikwatako poliisi mumanzi okuba nti bagikwatako era nga Bobi Wine
agamba nti no matter what ono omusajja alina okuba nti ava mu ntebe asobole okuba nti addayo n'abalala ne bafugako mpolampola. Byebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda bwe balikuba nti otambula naffe amanyi endoboozi bamutantambi Jimso Nambalonikiboy Maxud Junior kansobole okuba nti nkomawo mu part 2.